President yantumye abasiza kutumira ku mwana we kibira yali kumpi nawe mwaka badde mungu waffe nange eggwanga abadde anga lyonna tuli bulungi omwana agamba gendayo omulabe. Jjajja Ichuli wummula mirembe. Olunaku lw'eggulo President Museveni yakutte amabugo ga bukadde 10 n'agaweereza minisita we agatwalire taata wa Ismail Ichuli okumukubagiza olw'okuviirwako omwana we. Naye nga kino tuzze tukirabako ku bantu bangi ab'enjawulo. Abannayuganda tulowooze nti kati baafuuka ba ssente. Omuntu bw'afiirwako omuntu we aba anoonya bwenkanya okumanya nti lwaki omuntu wange yafudde era ani yamugye mu budde. Kuba abantu bangi bafa mu nfa etategeerekeka naddala ng'ey'amasasi. Tujjukira okuviira ddala ku Kirumira omugenzi taata we bamuwa bukadde 10 ng'amabugo. Tujjukira Kaweesa bwe yatemulwa famire ye bagiwa amabugo ga bukadde 10 nga ziva mu State House ezo ze njogerako. Tujjukira Oweekitiibwa Katumba Wamala lwe baamukuba amasasi n'agasimattuka naye ate gaakwatiramu omwana we era naye mu kuziika baakubagiza n'obukadde 10. Ku bantu ab'enjawulo kale be tuzze tulabako abazze bakubwa amasasi omuli Abiriga n'abalala. Kati kyekimu ne Isima Alexis baamukubye amasasi naye era n'ekitaawe baamuwadde amabugo ga bukadde 10. Kwegamba tulowooza nti kati kyafuuse kikwate nti buli muntu afiirwa omuntu we mu ngeri ng'akubiddwa amasasi State House ebeerawo okuweereza obukadde 10 mu kugumya abantu aba famire eyo. Naye kitwebuuza yo nga yo State House evaamu obukadde 10 obw'okubagiza abantu ezo ssente balowooza nti ze ziba zigenda okugumya omuntu oyo afiiriddwa omuntu we oba balowooza nti ekyo kiba kimala? Kale tetuganye bakubagiza beebale kubanga omuntu yenna bw'afiirwa oba olina omukubagiza mu ngeri emugumya naye naddamu essuubi. Naye nga twebuuze nti kakati ekifo ky'okukola okunoonyereza ne tuzuula ddala baani abasse omuntu oyo famire neefuna obwenkanya babawe bukadde 10. Kati obukadde 10 nga tokoze kunoonyereza kuzuula muntu yasse muntu ono, nze ndowooza nti obukadde obwe 10 bw'obukwata n'obwongera mu byo by'okwerinda ne bongera okukola okunoonyereza ne bazuulira ddala omutuufu ate mulaba Uganda ndaba nti kyandibadde kisinga okusinga okukwatanga obukadde 10 kuba kati kyafuuka tteeka nti buli Munnayuganda agenda okufa amasasi kasita obukadde 10 bubeerawo famire bejja gguma babazibikira omumwa muleme kuddamu kwogera. Kati nkakasa nti taata wa muzeeyi Isima takyasobola kuddamu kujja mawulire kwogera nti omwana wange yattibwa buttibwa era twamuwuliddeko mu bigambo bye wabadde ayogera. Ye yagambye Mukama ye yageze era yakkiriza n'ekyazze kubanga Mukama ageze. Naye ng'ebintu ebimu tuleme kuwayirizanga nnyo Mukama. Si buli ekigwawo nti Mukama yageze. Mukama ye yalagidde abakwata mundu bakube Isima era nga musango ki Mukama ogugwa musalira ogukubye Isima masasi. Nedda ebintu ebimu tubisiba nnyo ku Mukama naye ng'abantu abatta abantu baffe tubamanyi lwa kusirika nti oli bw'aleeta obukadde 10 n'abukuwa abanga kuzibikidde omumwa toddamu kwogera mu mawulire. Ate wa famire kasita bamuziba omumwa n'asirika ani anaavaayo okufuguma ng'ogamba nti Isima bamutta bussi nti gavumenti ye yamutta. Naye ng'ekyo kimanyikiddwa bulungi kubanga gavumenti omuntu gwetasse ejjawa interest ewaayo obukadde 10 yo nti enyoleddwa wamu ne famire. Agenza kyanneewuunyisa omanyi omwana gwozaala obuzaale n'okulaba ntozaala muzaale nga tekibunene bwalimi nga nange nina emikwano bw'oli bwabanga mukwano gwa president tegeeza nange muki nange mukwano gwa naye mungu lyagera nga waba yagadde kino yakigeze yo teeka tetugamba kufa kubeerawo kyajja nga Katonda yakipima dda kyojja kufiira ki bwoti kati ekyo muzibu kubanga omutima muli n'enguma Katonda kyangeredde nga siina kugekwasa nti ate n'enguma ategeka ffe ze tulina busobozi obulamu tubeera nabwo tetumanyi bugenda butya oba bugenda ddi naye ffe tulinamu mwenna mu famire era yangamba kuleetereyo ku mabugo naye agemba dendeese nenja n'okulabako.
kulaga nti ali wamu na famire. Ekifo ky'okukola okunoonyereza kubanga tumanyi bulungi nti gavumenti erina buli kisaanyizo ekimala mu kunoonyereza abazzi b'emisango mu ggwanga, naye bonna be bazze baweereza obukadde 10 mu famire zaabwe nti babakubagiza. Baali bakutteyo omuntu n'omu ne baleeta nti wuuno ye yatta gundi, nti nedda, era bajja bakwata basiraamu be bateeberezebwa okutta, ababoodaboda be baasoosewo nga yakakubwa amasasi be tuteebereza. Basajja battu ne bakazi battu ne bamaze mu makomera emyaka n'emyaka, era tuwunzika babatadde nga bagamba twakwata omuntu mukyamu. Twabirabyeko juzi wano lwe baali kubamu ku be baakwata nti be batta Afande Kirumira, era omu yasembyeyo bamutadde juzi ne bagamba batusonyiwe omuntu gwe twakwata yali mukyamu si ye yatta. Kati ne twebuuza nti eyatta yava bweru wa ggwanga, nti olwamala okutta n'afuluma. Ebintu ebyo gavumenti muteeka ebibuuzo bingi ku mimwa gy'Abannayuganda. Mulowooza nti Abannayuganda basiru naye si basiru, kuba buli muntu afa mu bukadde obw'omu 10 bwangu wabubeerawo ku kido era ne mubuwaayo nga muzibikira ab'effamire emimwa baleme kuddamu kwogera. Kati musajja wattu taata ye yakkiriza n'agamba Mukama ye yageze naye Mukama si ye yageze. Bano tukkiza nti bano abatemu abaamusse abavuba mu gavumenti ya Uganda be baamugeredde okufa kwe, kuba Mukama yali tanatuusa mujjambudde. Singa yadde nti yalwadde oba yasanyiddwa mbuliri ng'afudde twandigambye Mukama yageze, naye omuntu yakubiddwa amasasi ng'afa kwekyakalira, oyo gavumenti ye yageze bw'etyo. Naye nga bannaffe mukyuseemu ku bintu bye mukola, kuba mumanyi mulina ssente mujja kukubagizanga famire zo zisirike, wabula ssente ezo mutuyambengako muziteeke mu kunoonyereza. Ddala kale tuzuule abatta abantu baffe singa bumubeera nga si mmwe, naye nga tenze nkakasa bukakasa nti tayinza kuva mu tujju ava bweru wa ggwanga najja nattanga Bannayuganda ab'ekyonoonere n'amasasi bw'atyo ne bamuleka n'ayinaayina n'atakwatibwa. Ekyo kiteekawo ekibuuzo, gavumenti mugaso ki gwe mukolera Bannayuganda gwe banaabenyumiririzaamu nti mubabeereddewo? Bwe munaakwatayo omutemu omu nga ddala ali kwalaali era ne mukakasa nti ono yasse Isima, tujja kumanya nti awo mukola. Naye munaaba naye lipooti ye tefulumye nga temutubuulidde nti gundi ye yamutta. Era tulina kusigala tulina ekibuuzo ku mitima gyaffe nti Bannayuganda be mutta ekyeyonoonere baabakola ki?